For the first time ndabe Charles nga gentleman oba kunsasira kalulu oba kusanyuka nti nyingira mu kilabu mwale yaba forma nasi tukamu ntebe najimpa banga nti economy ekula naye mu bulemu obwo tukuliramu tutya nga ne sente ze twewoze kati IDB yatuwa sente waliwo oluguudo baluyimbye emyaka naye gavumenti ate yo tennatuukiriza buvunaanyizibwa bwayo. It is true loans ezimu bazitunda. That's factually correct. Kakati bwalaba loan bagiyisa speed manya waliwo yagifunyako commission. Nakugambye ICU ebitanda simanyi bikibba bireeta biri mu nankani tebikola. Twetaaga abantu ebitundu 63 ku buli 100 okujjuza health care. Kakati ku basawo 100 tulinako 37. bukulupya bwa government bakulupya nnyo nti every government project gye baleeta bagireta basibyemu ebyobufuzi. First of all babeera bagaba sente zebagaba bazigaba nga za byabufuzi ng'oyina gwe wenyine okwambala yellow t-shirt bulungi okufuna sente ezo nga bw'otoyambala yellow t-shirt tozifuna. Sente za PDM babadde bazigaba nga bazigabira mu ango ya bululu. Auditor General badalooza government eyinza okubanja sente nga bali mu kalulu n'abadde batukwatira over speeding bali bavuddewo mu bwe twali mu covid abasajja bawa IMF ne World Bank basindika delegation nga zigenda Kenya Uganda sente weziri muzeetaaga balinga nze ntera kufuna messages ya MTN quick loan school loan sina kusaba sinigala school loan lwaki mpeza message day and night minister in charge of that sector ya microfinance nga yafuna 4 billion hauna kasoro 4 billion nazigabira bu group bwewo charity begins at home. Is essential motion mu parliament Mr. Kande charity begins at home boyagala abekyotera bayuyenga tebe bavaamu omwana minister president ntiawa head of an agency recording agenda recording abaka parliament nga basaba enguzi nagenda ka recording nakamutwalira nawuliriza ni musango baji bajjeko yesisi mujolina. Where we are is tetutunulira future tutunulira for future abalija tobalira ko tutya tetutunulira tukoze tutya abalija babeewo. It is how do I use the name of the future to steal. Kirizo obulimba obuli armed buno bulimbo buyine mu mundu osigaze emirembe so bagamba nti PDM ya milioni emu mu family president je yalambude yagizimbe mu ekizimbe Kampala road ko kikirize Simba ganene bannamawulire radio Simba osuze yoti ya ampulirize yakoze olwalero webali wonna osinziro tuliriza tukwebaza okubeera ngokola bote Peter Kibazo nembera mu studio za radio Simba kwanjulia program ga Simba ganene bannamawulire mbadde ntunulira wano wa kamera ng'okuframinga kamera ye Chelsea Romshana gwakozesezanga white background omanyi mzaje yali atusomesa photographic photojournalism naranti nga tunakozesa kamera olina okunoonya white background no setting up camera kati Chelsea either saati oba mutwe n'omusajja afokasinze ku Chelsea nga bwa setting up camera nafuna white background ampuliriza ga Simba ganene bannamawulire Ahmed Katerega Musazi sinamuuliza naye musuubira nsubira DC Ahmed Katerega Musazi namulabye ku mukutu ogumu nga abukula DC ne uwe jinja alabika omukulu generally Busoga region bayina okwe reviewinga wamuna Ahmed Katerega Musazi ni nakaloli Romshana nyerekete ekiwalaata nembere no erabika mukuttemu kubanga ndakimizeemu n'enviiri arabe ekiwalaata ekimu kye bakola bamakinga sure neze bali tezimera babuzabuze byombi ninaruna kanaabi eriye yangambye mbo that soft spoken old man that you guys bully koze
babulinga Kanabi kati ng'anoonya reviewing amawulire ne mugamba reviewing amawulire mbeerayo ne Siraje mbeerayo ne no I know Siraje nti Siraje adds a lot of salt konse kati nanyonyola mbu that old soft spoken man that you always bully, all of you always bully konse Kanabi bullied kakande bangambye owayiriza oli yampadde feedback ku show yonna twatuula naye bangambye owayiriza lwakuba bwe natuula naye abangaye nti kakande awayiriza naye ekirala kye bakuvunaana nti ensonga eziruma abantu kakandi tazitwala serious nti abisekeramu nti nibibeera very light oyo mwami oyo ate akulaba ne ku TV yengaye akulaba ne ku TV and the character is the same mbu bwe mwegatta n'owana oli yengaye nti beegatta n'owana ne babalaatira mu buli nsonga yonna kati kyesaategedde oba ffe tusasula musango gw'eri gy'okola n'owana oba byawano mbu buli kimu mbu everything in life is easy mumbeera mu bibalaatiramu bubalaatizi ampuliriza simbagane ne bannamawulire ekimuleetera ekyo ebya Uganda lwobeera nga stress eyinza okukuba n'ogweyo kati yasalawo agisekamu busesi Charles buuza abantu ekirala kye baatuvunaanye ekiri very clear and consistent kuba nasanze babiri omu nanywa naye kawa naye nga kawa mu bibi bwe bantwala eyo feedback kanjibawe sijja kwogerawo naye abakola kawa mu kafooko wantwala gundi bagambeko kawa yali kawa yali mu bibi naye nga challenge endala bagandi mumala obudde bwaffe nga muli mu byokubalaata ne musekaasekaawo ne mugira muti show yaffe neggwako nga temwogedde ensonga naye kyembuuza feedback yo bagiwako gwe tebakuwaddeko andi eyo nange mwendi gwe tebakuwaddeko feedback yanga nti nabaddewo feedback esembeyo ye ekwata ku ye kubanga naffe waliwo be tutanywa nabo kaawa naye nga bakubooda abwakatale kibaza ayogera nnyo yamukubira akasimu amwe feedback ono kyamuyinda kugimalayo sebo ndowooza owulira feedback agituusizza kubanga wangamba musajja yali amuwa feedback even even halfway namuggyako naye ne bannayuganda balina okuyiga John bw'okubira omuntu essimu ti the first thing you ask, do you have a moment to talk? Naye oli akukubira nga tamanyi kyokola n'atandika okulejja kata nongamba excuse me, would you want to call me later? Naye nga ye yalowooza buli wakubira gwe wabadde onneetaaga era nkugamba would you like kubanze benkubira mbabuuza do you have a moment to talk, a minute or two? Oli olukuba n'awagala n'ombuuza gwani sebo confirmize binyogedde n'okyo siwaayira siri muwaayize kyali sibuuza abantu abatuuliriza abaagalwa ate okusinga nnyo ab'emyoyo emirungi, Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa, mukulu Kanabi mu Kereziya bwe tuba tutandika okusaba tusandika n'essaala ate ensaba efuuka essaala yaffe gye twandise nayo neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu, ate namu baganda bange banyonoonye nnyo mu birowoozo mu bikolwa ale gunsinze nnyo then olyoka osaba tobuuka kali omutonzi w'eggulu n'ensi oyo yatonda eggulu n'ensi omutonzi oyo yes gunsinze nnyo
nnyo. simba wakati awo waliwo omukuumi ayaga nti nga babasomesa essaala eyo eyaga nti gutusinze nnyo kati yakuba ekifubana kyadda ekyo kyakulaga kyolowooza mu mutima nti akaana kakanaabi keyandekera mu kuneesiga ate nenkayisa we oba okirowoozaako nnyo noliko n'obutakola kati bangi mwemuziza emisango obutakola kakati ekikulu by commission and omission abatuwuliriza abaagalwa ekyo kitulaga tuli bantu tetuli katonda ezaffe z'ensobi ezange z'ensobi atalist kanneeyogerere kyobola ne feedback gye tufuna tetwetonda tusika nekibazo atukulembera omutuukirivu kibazo naye ali mu kuseka agenze ku musingi lutokola reflection ayi gunsinze naye abatuwuliriza na blackmailinga kati abatuwuliriza structure ya program ninabwe nabadde nyisomesa tuli bantu tuli katonda tukirize tuli bantu ezaffe z'ensobi ate twetondere muno obudde byewandiika ebyo puyambo nawoda nkuwandiika nga owandiika ekibazo ngaakola puyambo ngaowandiika notice ningamu ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire bagambye owayiriza naye Jesus Christ yagamba sitaani katonabe kankugambe kyawandiikibwa ebya sitaani ate obigamba kakande anti oli yagamba sitaani bwe yamugamba nsinza nkuwe buno obukulembeze bwonna kyawandiikibwa osinzanga katonda wo yekka kati nawe kankugambe kyawandiikibwa tokemanga mukama katonda wo ampuliriza gasimbagane ate ebyo byokukootinga wrongly kanabyona atava ku x alina okubanga yalabye mukwano gwe omu nga bamukwatiddeyo okugulu nagira wange omanyi Mami Colin Mark Mutamba alina kampeereza ku makyana bwe twabanga tusomesa literature, one of the most misquoted, abused authors yali William Shakespeare. Oli buli lwazuukuka ewuwe n'awulira ng'alinayo k'ayagala okwogera nga katibitinga ku Shakespeare. You know, Shakespeare said kakati ffe nga tukubuuza okay, wa Shakespeare tayogerera mu bbanga. Is it Hamlet? Is it Macbeth? Is it manyi omuntu omwatira okukotinga Shakespeare omuteekanga ku is it from a sonnet? Is it from Hamlet? Is it from no, that the man who did it. Waliwo ekizibu kya professions ate okusinga nyo zitalina na mugaso oguli awo nga zino z'abalooya, they call themselves land friends. Kata abalala they are not land. Bana basoma literature ebyangu balowooza okulaga authors kumanya authors no kwakote kamagezi mangi professions like driving that profession of driving is very good isinga nebyo so bakujjeko muzinda nze ngulina bannaffe mwenna batuuliza enkyaleero bamusiza nnyo mwenna mbebaza okuba nti mutwesiga mutuwuliriza ne bannaffe abasimba mwenna bannange abatuwa omukisa okujja wano okubaganya ebirowoozo ku nsonga eziri mu ggwanga tubebaza yebasemu nade nyanjula pano ijja kujjula ate ntebe ndaba ninawe Ahmed Katerega Musaaza ajja ne Aisha Kabanda of Butambala is on the way. Haruna Buzaba outgoing akyali member of parliament of Butambala. My name is Jena.
is about to get the qualification of former. ako lwomushana akagala nnyo akafoma anti katola tulasigala nga tweyongera namba former honorable kayina okujja njagala kwebaza naye former abatuwuliriza mukulu kibazo ne feedback era sebo kintu musoke yayagalanga nnyo akantu kaako nokamuteekako ate ngaoteekako ne RT kuba yalina prime minister kakati ate muwayiriza ate sebo gwoyogerako yaŋŋamba nti zino programu zammwe ziyitiridde okwogera ku bintu byebimu njagala olumu muzuukuke mwogereko ku byobulimi mwogereko ku space mwogereko ku yaŋŋamba nti abalaba ku YouTube naye bwagira n'atunulako naga era bazzeemu bino nti mujja tukubya n'empi naye omukadde oyo mutuufu koza olwo omukadde yatutwala n'atulaga n'ebirime ayinawo factory y'amazzi wali naye wali waliwo n'ebirime n'atulaga dodo n'atulaga lwaki atubyogerako so is right n'atulaga ne museum naye n'agitulaga n'atunyumiza n'otunyumiza bati yatulaga ebirime byatunyumiza byatuleetera obuzibu mukulu kibazo maninga nti mangu nnyo njagala kuyita mu bibaddewo mu wiiki eno nye tutandikire ku kya olunaku lw'eggulo ekitongole ky'ebigezo kyafulumizza ebigezo byavudde mu bigezo bya primary era ne performance ne bagitulaga batugenda nti ku luno abaana bayise okusinga ku 2024 naye ate essaawa yemu ate n'omuwendo gweyongedde ogw'abaana abatuula okusinga ogwatuula ku luli kati simanyi oba okuyita nako kweyongera na muwendo naye era lindako kanaabi ojja kulebula ebyo byokubala okuyita tukubala mu percentage tekimatalinga oba beeyongedde in numerical terms naye tubalako percentage eyise saagala kufuuka nga mulamuzi w'Masaka ekimu nti bayogeddeko ekiri mu report gyasomye nga chairperson gyasomye oba chairperson oba secretary abaana abali under UPE bo basitaganatinze at about 500 abaana bali non-UPE bo bagenda balinnya kati simanyi obuzadde muoptinze out interpretation yo naye bikiraga that's PDM the impact of PDM ogiyita kikazi ogiyita ki bajja kukyalira PDM so abantu bafunye PDM gwe wagitandika abantu bafunye PDM kati bagagga so nibatwala abaana bajja mu UPE so PDM is ekola miracles kana yongera mu speed tunakiddako naye mukulu kibazo weekend era tubadde tujaguza emyaka 4 ejja NRM bukyanga ejja mu buyinza era president n'atulaga tikati eggwanga terikyaliwo ku bye twasomanga cash crops za Uganda mwanyi simanyi cotton kati tugenze era we tutuuse kati tuline ku knowledge economy nga tutambulira ku magezi g'abantu okubeerayo n'okulonda nako kugenze mu maaso weekend abavubuka abameeya abachairman ba municipalities amagye byonna byawedde ebimu ne biggwera mu miranga n'akavuyo era nga kakyagenda mu maaso NRMC nayo neega nti tetulina mutawaana abazannyi baffe bano ababiri adde ku bwa sipiika era tujja bateekayo balondebwe naye nalabyeko mukulu minisita wa ICT nga ayomba information and communication technology mukulu bali omu nsi n'aga nti eyo tebadde nkola ntuufu eyo seeko okusalawo amangu ago nga tebannabakuba waliwo n'abalala abalina ekirowoozo ekyokwagala okwesimbawo okuwa sipiika gavumenti era sebo nevaayo wiiki eno ng'eyita mu mukulu bali omu nsi n'ennyonnyola nti ensonga za Kyagulanyi security gye bataddewo ebyokwerinda ebiri awaka ewuwe
smiled naye biri awo bwe bityo ne mukulu Besigye naye yafunamu kaddayo lyana because waba taliyo nga mumaze okukikakasa nti taliyo then why do you maintain that security? ati yagambye eri mild era obudda n'endagga omukugu mild akyogedde si mukugu but sebo ye minister wa information abeera fed era gavumenti sebo yabadde eyogera gavumenti ennyonnyodde so byolaba wonna is mild simanyi ne Besigye naye n'afunamu akantu awo naye ne wabaawo kayana nti omukulu yeetadde mu kwogera ensonga z'obulwadde bwa bannayuganda nga tagize tubadde tukyali awo amagye nago mwakyoli eyo bagenerals batenderezza nnyo abantu bakyoli olw'okulonda obulungi ennyo ne balonda NRM tebiba pululo bagenerals ate olupapula lwolwesebo lwakubye generals praise anti wavaayo kitegeeza waleka totendese baana bulungi mukulu Kibazo ne auditor general naye yafulumiza alipoota ye yaweeredde ensonga ze ziwerako ng'emu ku nsonga gye yatunuddemu ye ya PDM nti essente zibulankanyiziddwa nnyo kizina okukola ensonga y'auditor general yankoze bubi the payback auditor general yamarkings out nti PDM baali basuubira abantu okuzikomyawo ne I think we were at less than 10% of abakomezaawo nenyenye omutwe nenga ebintu bino nina munywanyi wange ebiri giweze yes tususeyo kubanga omukulu yayishuinga decree baiba wadi omwaka gumunagamba no payback erina okubaawo after 2 years kakati abasinga obungi nsuubira nti tebanaweza myaka ebiri yakka wansi yasigala ku mateeka. The Auditor General are marking the unpaid are noting as it due. Auditor General tagamba basuubire nti mukulike so are marking out abali due but the lighter one, how many have paid? The lighter one, when I was leaving school over about then waliwo entandikwa yakisamba mukwano gwange omu Bumali sijja kwongerako linnya lyakubiri Bumali ng'avudde mu ssomero avudde ku botuzu emakerere nga tannafuna mu bimu nanga naye siyinza kuyingira bintu bya ntandikwa bino nagenda ne bamuwa entandikwa nafuniza entandikwa tuti omusajja n'aliira ku nsiko nga kawaaya abasajja bagenda kunoonya okusasula kati yalina musajja mukulu mu neighborhood ewaabwe nti sente za gavumenti tebazisasula ti naffe kugwa UPC baatuwa embazzi enkumbi simanyi naki nga mu cooperative etuwadde nti tulina okuzaayo emmwanyi oba produce teyabanga mwanyi yokka nti ng'olina okuzaayo produce to the ayenkanankana biri byebakuwa naye twaddangayo ku minzaani mutwaddangayo ku minzaani nga byotutte bye bapima ne bakusasula nti ebyo tobitya omusajja wange n'abeerawo kati nambuza gwe wafuna entandikwa nze waaye nze natyayo nga siina zinazisasula simanyi entandikwa neŋŋendako stage eddako ne bagaba ani
tofitting waweze emyoga ez'emyoga juzi Kateregga ez'emyoga tozifitting hasebo omwogo ogwaffe ogw'abannamawulire bakateregga bano bazitulyako Kateregga mpulira ajja abo nabo ne bazirya nabo ne batasasula yali mu myoga manenga nti ziriza global fund global fund ate eyazitufunira abamawulire abafunayo ku eriyo ne muganda nge yazifuna ezaffe era na representing organization yasibira Chicago naye jukira nti abamawulire ate oyo oyinza okuba wali ku boodi ye abasasiba ko mitu ya global fund anyway baba wa milioni 2 nga bafunya kachiiti okuva omuntu omu munene sente bwezatuka ku account milioni 2 nabagamba 15 muzuze zine emirimu gy'ebitongole musoka mufuna 5 naye wajja kuba wanother road the bottom line is kanani abatiitiizi nganze eyo cycle yonna egenza okuva ku ntandika okutuuka wano kwani ku PDM nga sitaddeeyo kigere kati ate abantu tebasasula ekigambo butiitiizi kiba abatya okubeera abalyaza amaanyi kakati naawe olinga atendereza nti abalyake bo baguma kati nkitegedde kyobadde oli kyeyayogedde that you fear to be bulldozed gamba zuno naye mubbi ng'abalala naye tabba tutono teyagendayo naye nja kutegeeza nti nyooli yennyini azikuwa amanyi baani bayinozu sizakusasula olwawo takyogera era tojja kuwulirayo gwajja kukwata nti tazizaayo nsimbi za PDM eyo nsonga ennyini awo tunadda maybe tewali akuza covid ebibiina by'amawulire nga biri bingi nnyo mu auditor general's report ezafuna bansosola ebimu olaba n'omwoga omwoga gw'abamawulire ono ayambadde growan ye yagwogereranga saakwata kanyambe Kateregga era Kateregga ayinza okuba ezaffe yaziina Kateregga wotabadde Mr. RDC sa RCC bano babadde bawa impression sente za PDM kibazo tezizibwayo sizakuzibwayo but through you sir kamanyo sente ziri za government sente za sako it's a grant to the sako kati sako kukola kyonna ekisoboka sente ozikozesa ozizeeyo mu sako abalala basobola okukola ki basobola okuzikozesa kakati auditor general tayingira nnyo mu bya sako it's a mistake of the auditor general kuyingira nnyo mu bya sako ebyo tebimukwatako ziri sente za basako balina okugoberera nti okozesa kana bigenda maaso naye kana birwomsana abadde ayogera olugambo luno oli yaŋŋambye ndooza 2 days ago bwe yampulira nga ŋŋamba ku radio nti namala emyaka 3 emakerere nga nsoma lugambo kukola lugambo munampanduukulula takyambuulira bibye ne kino kankyogere mukyala Betty Kamya Olive Namisango tulomwe former IGG special presidential advisor carrying her terms special on what I don't know on what netamze yajja nazo ez'enjawulo ekitegeeza omusirikale amulina byonna nemoroka n'omusala gwafuna nga bwe gwali eri va ku Betty Kamya va ku mwanyinazi so walinga wano ambassador extraordinary and plenipotentiary yamitanga senyonga that is not the issue. The issue was Betty bwagenda okukwata n'atandika okuyuza parliament nagandi mumpeereze empapula ezo mumpeereze bino ebiri mu mawulire mumpeereze ne bino byonna n'abisaba n'akambuwala n'aboggola ne badduka emisinde ne bamuloopa ew'omukulu bwe bamuloopa ew'omukulu bamugamba nti waategedde nti omukazi atuli bubi yasabye ne bino naye kati muzeeyo ojjukira naawe naga nti
Betty Kamya, someone called Betty Kamya for me. Namwashuaringa nakuwa omulimu. Namwashuaringa wana amgaidinga. I think that's the proper word. One of those words, both of them are verbs. Namuga nti nakuwa omulimu. Kugenda kwetegereza bano abali mu office for sexual abuse and what bagenda ba abusing abawala bafa abakola mirimu bino bijemu eno toleetayo kajja kakati nerwo omusana agamba ijiji ndi sebo totunula musaako nawe oyagala kubeera nga bibagamba Betty Kamya kebera sexual for avoidance of doubt olugambo kibazo lwatuwadde nze sibaddeewo namukuluriza siruwuliriza oda ye yasembayo ya Betty Kamya Olive yali ku interdictinga commissioner land registration akola ebyapa eby'ettaka yalagira bamu interdicting ne bamutwala ne mu kooti namutwala Luzira omukulu n'awandiika mbuwandiike nga wandiika minisita nagisoma nti ajjawo obuyinza obukwata omuntu kunapointinga n'amutwala mu kooti nga tamuwulidde obuyinza obwo yabujjawa tayina IGG tayina buyinza ku presidential appointee. It's a constitutional era sebo bakirulinga omukulu yaddayo dda mu office mu kesi ya Kakoza Mutale ne IGG neyo by coincidence Kamya ali out or Kamya is in auditor general yegendereze nange kati nkola interpretation nebyo mbireke kubanga omwayiriza Kakande omwayiriza Kakande the constitutional court musango wa Kakoza Mutale bade manje the supreme muwayiriza no the constitutional court mu musango gwa Kakoza Mutale. You remember bwe yagana okujuza ya leadership code Yosa mtu mwesijaza IGG na muyimiriza baluli bakola judgment presidential appointee toyina buyinza tewali ayina buyinza umugoba okujja ko the appointing authority. So that's why now the IGJ quite recommendation to the District Service Commission, like the Parliamentary Service Commission, the organ they appointing. So IGJ should have recommended to the president. Mtiono omuntu omugobe. Yes. Ate mu desk yemwa okulands. Mchala Sara Kulata. Yamali emyaka 3 oba 4 nga buli ajja namwesimba mu amugoba. Interdicted, fired. Interdicted, fired. Mugenda okuddenkeera nga mwafunye guidance temumukwatako. Peter, that's what happened with censures. Federal Parliament is censuring muntu n'emugoba. You can only make a recommendation. Kamuleeta oba mwagala mulekewo. Gasimbagane ne bannamawulire naye mukulu nali njagala kumaliza mangu nnyo mu bukyala Sara Birete gwe bakwata nga akalulu tekanabanga avunaanibwa okutunula mu records za EC kooti nayo yamaze anti akalulu kawedde ne muwa nga avunaanwa kutunula kusaasaanya ebya isi nga tayina lukusa ate osaasaanya byotatunuddemu nga tayina lukusa kooti sebo yamaze ne bamuwa okweyimirirwa ne muganda waffe Muwanga gyali wiiki eno naye balooya abawerako bagenzeeyo ekitalya omuli mukulu Medad Segona basaalirwa ne mukulu David Lewis Lubongo ya Katana Samu Muyizi Musisi muganda wange kanabyo bamukwata ngakani bagamine katerika basha bonna ne bagenda olunange nendyoka nene tasobodde kuba wano gasimbagane kubanga ali kitalya ate yabawulira luli kati kambawe feedback tuyina kibazo okutuwa obubaka bw'abantu yaŋŋambye mbagambe nti yali eri nga muli wano mumuliko mumulima empindi ku mabega tewamusanze mu yero ng'abawulira yala nti oli yagaa nti Muwanga yasooka mu green and white n'amala n'ayambala red kati Mungu yamutadde mu yero ajja kusibira oba mu black and white sebo ng'abawulira wamusanze mu yero owange nvaako nze saagenze na kamera
abawulira naye yabatumidde tulina kye twalimbawo yabatumidde nanga wano mungu ye kati gwaniyaga nti yabaweereza obubaka ekifaananyi ekyo ng'ali mu yero kiyinza okutwendiika naye mugumu kyova bamuwuliriza bammwe yabanyiigidde nnyo okusekeranga mu nsonga ezitalina kusekera muli museka mulinga nga banyumirwa Muwanga kyeyabagumizaako mwenna nti Muwanga mugumu naye sebo ekitali kituufu Katerega kyabadde ayogerako mbaawe bagenzeyo oluvannyuma oba olw'okwongerwako obaki si kituufu nalaba wolokoso mungi ku online biki obadde obigoberera ng'oli mu kava kyogaa nti Aisha abadde nekyagulanyi nali yagenda kuwumula yebaze mungu okumujja ampuliriza Gasimbaga ne bannamawulire ngenda kusaba olwa conflict of interest nze gye nnina ekyamuwanga mukireke olwa conflict of interest nze nga moderator gye nnina ekyo tukireke nga kankoleko ka comment katono muleke ki kantwala omukisa guno olwo enkolagana yange n'Honorable Muwanga mu constituency FM mwe tuva okugumya abaana Butambala kubanga Butambala mood si ya bulijjo njawufu muko ku lw'ebiriwo n'ebitambula njagala okugumya maama we kakando oyo yaziika ewammwe naye n'aga nti abagenda n'abajja bonna tebaaliwo ng'embeera y'e Kampala si aba mu constituency Butambala si bya bulijjo byawufumuko maama wa Muwanga mu kaseera ke yabeerako ku kooti yafu yagamba bamumuleetere nga tasobola kumulaba yasanga bamutwala so njagala okugumya maama we abooluganda be n'abawagizi be ne bannabutambala bonna nti ekiri ku Muwanga kize kigwa ku bantu bangi nnyo tugume ensi bwetyo bwe tugitambula ekyenjawulo ekyalimu mpozi kwe kufiirwa abantu baffe mu bungi benawulira babalaatiramu nti sibe Butambala nga twabaziika Butambala so njagala okugumya abantu baffe bagume baleke kuva ku mulama ku babadde batambulira abali abasinga obungi nga bali bakyala I personally participated mu kuziika abantu abo at least nze benaziikako bataano nga bakyala njagala bagumya tuli mu bululu obutambula kyevudola nga nkusabya akasindalo kano ng'abantu baffe bo babiviiriddemu ddala baaganye okulonda olw'okubanga ebyo ebiriwo bamugaana omukyala bamma bamugaana so njagala kubagumya nti luno olutalo tukyalimu olw'obululu oba obululu obulijja tulibwetemu tetulweteramu is another matter ne buno bwe tukyagoba tubuguze to the end si kikolwa kirungi okuleka bannaffe betubadde nabo nga tubadde nabo mu struggle tunoonya nabo mu bululu nolaba kansala nga abonaabona b'omu chairperson abonaabona b'omu buli omu avuddeyo challenges nyingi Peter nze olaba nzijudde emiggo kono ku mikono ndaba zino gino miggo manye nze mbadde ku medication ogyayise ogisani madaliza nagenda kumura njagera mu kisibo inshallah naye bakuba ffe emiggo naye okusomozebwa okwo okulimu gwe bakubye emiggo mulaba mumenyeyo mulaba mukozi bitya tulina okugumizaamu nga mulaba musse nga tugendera ne kulimba lwa Kyagulanyi lwatugamba situka tutambule oba tusobola kudduka tambula oba tusobola kutambula yavula naye tutambule tetulekerera abantu baffe abeesimbyeyo ku LC3s ne bakansalers tubeerewo kiriba kyassanyu nga Muwanga akomyeyo nga tumugamba twakumone Victoria Wade okusobola omuga nti bwagenda fena twazinga emikono buli omu akole kyasobola okukola mu mbeera ye tuleke kulekerera bannaffe ampuliriza Peter tulumwa ne families zonna nze obulumi bwennyina abamu ku baana babiri abaafa baali baleese DR forms zange omuvubuka omu bamuyita Nsambu Abdu we Kasoso ekyerima yali amaze ennaku nga nnya nga yadduka newe nga tasulayo balwo nga batuyigga batera group y'abaana batuyigga nga bizibu nnyo ne kwolaga mama mukyala we n'agamba nti nina okutwala empapula za mukama wange bazza mulambo so njagala okugamba abantu abo nti tubasaasira tuli omwana mmwe ne tugumiikirize ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire Full House John Kakande Haruna Kanabi Aisha Kabanda ovu Butambala Charles Romshana atulidde ddala ku mulyango alinga agaa nti bwe bajja nze mpeta buwuzi for the first time ndabe Charles nga gentleman
oba ku nsaasira kalulu oba kusanyuka nti nyingira mu kirabu mwale yabafooma n'asituka mu ntebe n'agimpa ayagala otuuleme kanaabi tikakirebaga bulijjo nsitukira muwanga wano nze mba lwenshama Aisha Kabanda, Charles Romshana ne Ahmed Katerega kakati ekizibu bondaga emikono egyo nga noonya omugo gwange genda kulwana naye ekizibu sigulaba abalina emiggo bali awo tebatambuza tebagira it's our duty to fight but tuli wano pikakandira soko omulabe yena ali awo is finished. Gasimbagana ne bannamawulire Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira John Kakande, Haruna Kanabi, Charles Romshana, Aisha Kabanda, Ovu Butambala ne Ahmed Katerega Musazi DC DC Commissioner tukireseeko kati koko obuyinza bwono se bunene nnyo akusiba the unit is the district kati description ejetuka bwe bali bakaje Kampala nzijukira bamuyitanga Kazoora aiwena yasooka e Kampala Kazoora oyo gwenzijukire ennyo John special district administrator bali ba DC Beijing ena magombola 30 mwago emiruka 256 parishes nga mulimu DC ogu abo banalongo twagitambula yonna nenalongo era ndowooza Simba bannamawulire eyo tuveeyo Haruna ngenda kutandikirawo gobadde reviewing awana amawulire for me this week erimu bibiri but ekimu ku kyo I think I keep telling team gyenkola nayo nti ndowooza mbikoze ebyo byonna I even know the story like the back of my hand naddala zino kati this is my worst week mu mawulire okusoma amawulire abantu bakakande beyatendeka bagenda tupampinga ne PLE results n'ebirango neki eza buli kika kati bankalubiriza nkwata olupapula nga noonya za kujjamu nfuna amawulire ag'okusoma but that notwithstanding lunaku lukulu nnyo eri ba parent because I've also met parents nalabye tension ng'ebigezo bigenda okujja nina benkola nabo nga bakugamba omanya ebigezo bijja leero abantu ne batandika okunoonya kati one of the most prime things to be now is to be a headmaster in quote unquote the A schools whatever that is kali basajja batu ne bakazi batu obusimu either bwaweddeko omuliro oba babujjeeko buli omu olw'embeera eyo ne sigenda kutandikirawo ngenda kutandikira wa auditor general ebintu bibiri oba bisatu bye najje auditor general nasanze nga biri very interesting nabadde nawuliriza Burayimu Ssemujunganda ku budget framework paper mu parliament nga tuindicating nti tujja kwewola I think 20 something trillion omwaka gw'ebyensimbi oguddako and for me that wasn't the story. It is the budget performance report very important BFP eyo budget performance report not BFP kati nga baji breaking down twakola tutya nti ze twewola okukola enguudo z'e Kampala ti zikyatudde ti olw'okuba omulimu gwadireyinga eyo report si ya auditor general ya Ministry of Finance. Ministry of Finance yemu ku ministries eziri interesting eri very meticulous mu reports zaayo esobola okuwa ekifaananyi tukola bulungi naye yo yennyini mu report zaayo
yekwegambira balina monitoring unit era lumu omu ku baofisha yali agikulira ndowooza yajja okwadressinga bamawulire yali mukyala era nagana okuba identified naga nti temufa kumanya gange naki temukuba bifaananyi byange naye ne information gyembawa naye ngaekuwa detail wano kyalemwa wano kyekyakola wano kyalibwe kiti ninga nti musajja bali actually report zaabwe nga zicapturinga performance yaffe ku loans eziyisibwa parliament. Ezimu ku zo zaabadde interesting nga twazifuna omulimu tegutandikanga. Yes, twazifuna omulimu tegutandikanga naye nga twatandika okusasula interest. Yes. Emu ku nsonga lwaki projects ezabadde tezinnatandika bagiyita counterpart funding. Bw'ogenda okukola project ey'okuzimba oluguudo Bukotokira, bw'oba ogenda kwewola waalwo omushana miliyoni 100, aga nti 100 nkikuwa naye gwe oyina obusobozi obukola omulimu guno. Ffe abazimba otuyumba bw'ogenda okukima mortgage nga bakubuuza oyinawo mmeka, nti akazimbe k'ogenda okuzimba ka miliyoni 3 nti minimum oyina okubeerawo n'10, a third of the money yo banka ekuwa emmeka 2. Kati wano olyaga nti muleete counterpart funding tetumuyina. Ekirala ekyabadde interesting kijjeeyo bulungi kati okusingira ddala kansooke nkwenga ku nguudo badona bakugamba nti nze nja kuwa ezinakola oluguudo nezigenda okompensating okusasula abantu abali bannannyini ezo zizo gwe zinoonye tonozisobola zifuna nti nja kuzifuna nga bakuwola n'otwala emyaka emirala 5-10 tonna bakufuna zisasula abantu naye nga zo ssente baazikuwadda era batandise okuzifunako amagoba. Era badde nga question nene nnyo mu parliament, lwaki weewola awo nzija Aisha byonna njagala kati ekyo nekigenda ekya projects za government twabadde tuperforminga somewhere in the range of about 30%. Just slightly towards 40 katugitere ddala ku 40 projects zetubadde tukola naye nga ate mu mwaka omupya tugenda kuzeewolera ensimbi empya. Kati nga Bulayimu abuuza kati nate ntunulaawo nenga nti ndowooza kana akasajja ka lugezigezi nade ndi awo ng'odita geno atukubye report nti project ezikola n'atulaga projects ezisigadde mu kkubo nga tezaatuuka eno eri ku 30%, eno eri ku 27%, eno yo yawedde, eno tenaggwa. Emu ku zo eziri very telling ye Karuma masannyalaze dam eyina defect eri feto tujimbe for the last 5 years near feto defect si mu kukola bukozi masannyalaze naye ne eri abantu obulamu bwabwe abali downstream naye okusobola okugejinga ekyo bakiyita eno period contractor gyasigala defects liability period balina okulinnyisa amazzi bakuba amasannyalaze ku level ya waakiri 7-8 ku buli 100 balabe defects zino ne impact yazo. Odita jenaga nti babadde beekuumidde nga ku 3 ku 100 nti ge masannyalaze ge bafulumya, therefore defects zireme kubeera exposed. Kati ng'odita jeno obweraliikirivu bwaga nti defects liability period egenda kuggwako nga tetutestinze defects ezo eziri near feto nti n'olwekyo biru ejja kuddiraani gavumenti ye odita jeno n'ateekawo eyo njagala ogigatte ku ddamu mukyala Rebecca alitwala Kadaaga gye yakubira enduulu eri Isimba aga nti obulamu bw'abantu abali downstream bayitayo eno wansi ekayunga n'okweyongerayo eyo buli mu mbeera yakatyabaga
kubanga daamu bagizimba yo yennyini is a time bomb eri obulamu bwani bw'abantu. Downstream ginyonyola bakuwuliriza kati abali emmanga amazzi gano bwe bagasiba bagakolemu amasanyalaze. Yes. Bwe bamala bagatampola mpola gakkirire gasobole okukola ki okutambula ne gye gakkirira eri ebeerayo communities abantu abasetulinzeeyo wansi amalimiro g'abantu eyo downstream. Kanaabi ebyo njagala ogatteko kiri ekya PDM ekirungi Ahmed Kateregga ali wano naga nti PDM mu kumusasula tetunaweza kubateekeddwa okusasula si bonna nti twabadde tetunaweza bitundu 10 kubateekeddwa okusasula abaakomyawo kankandikirawo wennyini kubanga otunuulidde parish development model si empya kati ye mwana aliwo gwe bayimba naye nze bwe nabadde ntunuulira auditor general's report ku nsonga eyo seewuunyiza kubanga olwo lwe lubadde oluyimba waliwo kye bayita uwepo Uganda Women's Aisha abali Virginia abali Norway ne Sweden buli ampereza message ku Aisha bakusanyukidde nnyo eriyo ono yaga nti tuwulira kwani Honorable Aisha tusanyuse okubeera nga wagumye n'okomawo agenda kuzuukuka buzuukusi. Aisha mkyala musiraamu kkiriza Allah kyageze n'agenda maaso waliwo uwepo waliwo tebagira nze njogedde ku kyemmanyi bwana wadde oyogera ku saa waliwo bagiyitaani grow yino Kateregga gyayamba grow abantu bazirya dda tubadde tukikola naishe bawuliriza abo ssebo beebale nnyo kunsanyukira mbeera musanyufu nnyo okubeera kusimba ebbanga lyonna waliyo gwe bayita seruka yo bagitani YLP Youth Livelihood Program era bwoddayo simanyi lwaki weewuunyiza PDM genda oddeyo tunuulire Auditor General's reports eza districts ez'enjawulo ng'akulaga nti naddala ku YLP ku buli bantu oba ebibiina 100 bye baawa ssente weesanga nga ebizizza kuba eyabaga nti is a revolving fund biwera nga 10 oluusi tebisukka 10 mu districts ezimu abalala ne bakomyawo katono abalala ne baga nti ffe twali tumanyi baatuwa ssente siza kukola ki siza kukomyawo so enkola y'emu ne mu PDM bwetyo bwetambula kati ezo projects simanyi kubanga ate kirungi Kateregga waali wano ngaba abakiikirira pulezidenti eriiso lyammwe libeerawa okulaba nti ebintu bino ojja n'otunuulira disitulikiti emu nga bagiwadde biliyoni ng'emu n'ekitundu n'olowooza nti impact ya biliyoni eyo ku bantu abamu tugenda simanyi kukoona mayinja tugenda kukola carpentry rararara naye ogenda okuddayo binoonya nga ku ground tebikola ki tebiriiko ekyewuunyisa ng'abamu ku bakungu abali mu districts ezo ssente gye zaagenda nga yaddiranga naga nti kakande tolina baana awo nti mutabani wo naye nga bakolemu awo akabiina twakisesinga ki ssente ezo abalala ne bamala obiteekawo bamuwadde obukadde 6 oba 5 3 n'amalawo ewiiki emu bw'ojja n'olambula wabeerawo ki structure naye ssente nga zikoze eki nga zigenze kati bino byonna mukulu kibazo nze ekyensigala nga neebuuza era abasajja ba finance abo bantu balungi nnyo nakugamba wano no at least bo tebazannya bya bufuzi bagenda ne bakuleetera ki ekisaana okukola ki okubaawo waliwo ripooti endala nayo njagala oginoonya eyo auditor general's report tebeerangako 50% bareviewingako like 35% ne bakuwaakaako ebitafuluma ate bye bisingako obungi bibaayo mu Aisha nammwe oluusi temubisoma
lindako bw'ova kweno eri geno njagala ogende auditor general alina reports nyingi, waliwo eza district, waliwo eza project pa project, ne ministry ya finance erina ne report ya foreign funded projects. Ogimanyi buli mwaka ne batuleetera era ya reporter nayo weeri eya 2025 ekulaga sente meka government eyo ze yeewola eza granti nsi ki ezituwadde, kati noddayo otunuulire granti ezo oba looni ezo zirazeewa. Waliwo sente ndowooza ziwerera ddala miliyoni oba 10 eza dola baziteeka mu project bagiyita awoja project, etambula bwetyo negende Bukeddeya negende Sironko, mulimu okusimba hectares z'emiti 30 saidi ene eya Nandala. Ne wabaawo ene eya Speaker nayo waliyo okukola ki naye tuukayo project eneetera okuzingako emiti oginoonyo ogirabako. Ne tufuna kye bayita budgetary monitoring unit naye eri mu ministry ya finance eyo, abantu abasinga tebatera kutunulayo. Eyo negenda ng'ekulaga nti nekibazo naawe ekuwaabira. Ne Makerere University nega nti naye bano baafuna sente bweziti ku sente ze baakafuna kye balina okukola bakozeeko ki ekikoma wano bwekiti. Kati ebyo mukulu kibazo mu biwandiiko mu ebiri abaagala okusoma babisangayo era bw'oba opikinze interest obifuna. Question eri nti baga nti economy ekula naye mu bulemu obwo tukuliramu tutya nga ne sente ze twewoze. Kati IDB yatuwa sente, Islamic Development Bank yo yamala dda. Waliwo oluguudo luva Serera awo ne luyitamu lulina okugatta eri ku gundi mu Mulango side awo, baluyimbye emyaka. IDB yega nti nze sente nazikola ki naziteekawo, naye gavumenti ate yo tennatuukiriza buvunaanyizibwa bwayo. Ekibuuzo kiri nti ani supervisor era musaasizi ne munnaffe ono weekayunga gye bazaala maama wange ye bwe baba batudde progress bagirabawa mu nsonga ezo. Ebyo ebiwandiiko gye biri bingi nnyo, si bya mwaka gumu, si bya myaka ebiri, si bya myaka 3, naye project buli lunaku zijja impact eriwa. Wano baagenda ne baleeta ebya value addition ne bagamba sente oba twazeewolawa. Waliwo emu project ya miliyoni 18 eza dola nga bagenda kuteekawo baziyita high value added facility nga zirina okukola simanyi soya, binyeebwa, biki ebintu babizimba bacontractor bo baamala, naye value addition eri luddawa biri aido. Wawulirako project ebayita yakayipu webale si nguudo zokka kubanga pulaani yayo yali okuva ku mulimi paka mu katale tuyambe omulimi wansi ne wano waayisa ebintu bye n'akatale wakola ki watundira kajje ku kkubo. Obutale obumu ssebo bwakayiipu bwe nalabako olukibazo gwotera okutambula kakanda ono oluusi tatera mu Uganda kwata Hoima Road waliwo wano ng'onootera okuva mu gundi mu Kyankwanzi onaabeera kuno ng'alya mmere ya lumbe ya mutaka otunulangako ku mukono guno nga tonakuyingira woyingira Hoima watandikira ojja kusangamu abavubuka nga bali kuli ku bugundi obwo akatale kakayiipu ako nga balengejja waggulu ne bajja ne bakuba emboozi. Kitegeeza ki nti akatale tebakabala bulungi? Simanyi oba tebakabala oba just point eyo nyingererako akatale kewandegera n'obutale bwonna buzimbiddwa ebiseera bino bw'otunira ku concept paper ekutegeeza nti ekyazimbisa obutale obwo kuwa katale ebintu by'abalimi yali theriyo koa abalimi teekawo obutale buno busobole okuba nti bijja ebintu abalimi basobole okutunda bye batunda mu environment entuufu nga biri protected. Naye bw'ogendamu osangamu by'Abachina bunankani buchaja buki
kikutegeeza concept yali nfu bwerumira bwerere wandegeyo otutte wala buli district gyolabamu ezo zebayita markets ezekitale empya esinga okunewunyisa ye Fort Portal ng'oyingira town board ogitunuulire side awo nene nnyo naye osanga muki squeezer ziri wano maaso n'ebibaketi ebya plastika n'ebirala ebiva China value yali ki kati bwe tudda ku bano bannaffe ba Aisha eggulu abantu akatale baakalekawo ne badda mu kibangirizi ne bajja ku luguudo kyekyo kyennyini watermelon ne bazituleetera ku luguudo ne kati eri akatale ne bakalekayo emabega naye omanye ekirimu simanyi engatta enkadde mulimu ne plastika w'Abachina n'ebyo ebiteeteeyi n'obugatto bw'abana abakyala. First of all, Kayipo bamuyita Karonaabi project naye nga ngamba gwe omuzindalo kakati Petero tuze back concept ya microfinancing mu kugikola olubereberye bali bajogera yali netwerevu ng'emalayo okuva ku production omuntu afune materials atekemu inputs afune implements abifulumye bigende katale ng'enguudo zikola okitegeera nga kyetwala kyona nga kigwayo balondamu a few sections ebasobola okudevelopinga eya marketing no one worked on it kakati golowooza nojja kukola akatale ak'ebirime nga ffenna tubirima ffenna tulima cabbage ezo ffenna tulina watermelon tuteeka akatale tubiteekaawo tubyegulire nga ffenna tubikola ki tubirima tewaliwo ekireetesa abantu bano ku nguudo kubanga abigula mutambuze passerbay ate tafunye information kumanya gyebiri olaba akatale k'ewandege yakano it's a very good market singa abantu bamanyisibwa ki ekisobola okusangibwawo singa twakola specializing nti mu katale k'ewandege yakano ate weeri wandege akatale kalina parking mpitirivu obulungi abantu bamanyize don't know labana wali watomanyi ng'omuntu bwamanyi nti Nakasero market bwogende if I want fruits I'll find them in Nakasero market wandege market eri known for what teri amanyi kyalina waggulu wakalu so wabulawo okola projects zino zitegerekeka zirina okukola ne marketing naye ebyo byonna tetuganye naye bwe tumala katuvudde eri omanyi Aisha ayogedde ye mwene Mushanga omu ku ba conceivers ba nuts bwe baali bavunaana nuts tekoze wawo President Museveni we campaigning nga mu Uganda ng'agenda ayanika aba nuts nanga anti aba conceiving nuts ba conceiving millipede the gongolo it was not nuts, it was plan for modernization of agriculture. Nuts is an element naye yali mu sente kati omukuli yali atunulira sente kati nanga anti baali ba conceiving gongolo egongolo libeera n'obugulu buyitirivu eno n'obugulu buyitirivu eno tikati bano baakwata nyaga nti lino egongolo katufuneko amagulu abiri kwe liba litambulira kati ate ne batandika okugamba eggongolo nga totambula bulungi naga nti plan for modernization of agriculture yali egenda full circle eri Aisha gyayogeddeko n'otandikira ku nsigo n'otandikira ku advisory services kati ye naga nti nuts nga yo yali strictly technical advisory services munaye ne baagala yebeegaba obubizi yebeegaba enkoko yebeekola bino kati eri kyazijagambye yali kati okukakkana ng'eggongolo litambulira kugulu ki kibazo ebyo tebibaddeyo yali lyagala kutambula nga musota mwaka gumu ebiri Kayipu gwe nkugamba si bwa myaka gino naye njagala kuddayo nsonge ne mu mukyala wange ono olunwe Auditor General yazze report yazibawadde n'abaga nti ne PDM ekola ki nema bano balina ogitunulamu nebiri byonna zaabibawa lwaki bigenda mu maaso finally ku kyamasomero wadde oŋŋamba ntunuleko katono nze bino byonna ebintu bwe mbitunuulidde twagenda ne tuddira ndowooza education twagijja mu oba okufaringa service ne tudduka mangu nnyo oba oliawo nga tetunnaba kwetegeka ne tugitwala mu bizinensi kati bizinensi esinza amaanyi era oli ateekamu ng'amanyi kibazo jakuga nti tutandike essomero likola ki likola sente lifuna so si ngenda kuyisa abaana Ahmed Katerega Musaazi babalinye ssebo DC
netondera abatuuze okubanga ntuuse koleeti ate sebo yadde enyumanyi ennono ya wano n'ensabo nzikirize nsaasire muganda wange Siga wa Katumba eyali ssentebe wa NRM Masaka City kati assistant RCC Masaka City ne mukulu we Siga we yali under secretary mu agriculture bafiiriddwa maama waabwe aziikwa enkyekaliisize essaawa 8 n'okwoza yazaabe waffe Jjinja eyo tuveeyo Katerega tugende mu maaso ekyo kiwedde ssebo ekimu ku bintu ebiteekezaawo checks and balances rolo ya auditor general rolo ya parliament naffe ab'amawulire n'abalala bw'ogendako eri hadithi ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si buli kimu nti oba osobola okukikolako mu kiseera ekyo kyoba osobola okukolako mu kiseera ekyo physically kikoleko bw'oba tosobola kikolako mu kiseera ekyo naye nga waliwo obusobozi bw'okukyogerako nga bwe tuli wano kyogereko naye neyo embeera bw'eba teriwo ekirungi wano mu Uganda eddembe ly'okwogera n'okutaaka kaweeriri naye waliwo eddembe ly'okwogera n'okutaaka weeriri naye waliwo lweritaaliwo oba waliwo gye litali ebweru wa Uganda bw'obanga embeera eri bweto waakiri gwe okitame mu mutima nga tosobola kiparticipatingamu bakawulira kubanga ng'ogyeko wano e Kampala Wakiso ba DC bwe bafuluma Kampala bafuukira ddala engo so bwe baditamininga naani gw'okyaza kareediyo eyo ewaffe ono we yayogera kati abantu bawulira ali ku bikwate by'abakayima kubanga abantu bali ku nsiko kwagala kukozesa ddembe lyabwe kwogera nsiko Katerega genda maaso okay nakoma okubeera e Butambala ku lusooka omwaka nayinayo olumbe ate nga nze nzisaako abasika twaliyo kakanda akutegedde bulungi twaliyo ne muganda wange bave kuno mafumu ne mwannyinaze Nuuru eyali akuvuganya mwesaabalaba ne gurupu ziri endala oba twabayita oba tetwabayita ekyo kirala so kati ebyebutambala nange mbiinamu mbu nsaasira busaasiza ebyagwawo n'ebigenda mu maaso naye sirina authority kubigiraki kubyogerako kuba sibimanyi naye kino kibazo kyabadagamba nze ejjinja ewange mu district sirina radio nkozesa radio ez'omujinja city ate erumu tuzitalaga wonna mu Busoga teri we lwembeera ku pano nga sirinaako ba opposition bamwiru banyoli odoli owe wange yawangudde Brandon omwogezi w'NRM mu parliament muno tubeera nabo sirabangayo gwe baali bakuteesa so ekyo nakyo si kiki ekyo nakyo si kituufu ngenda ku program zino in fact aishadde akyogeddeko nti ekintu kino kigazi kiva mu plan for modernization of agriculture Dr. Kisamba Mugerwa gyali yawo muli mirembe kyali kigazi nokwadde mugambye nti abannadizi babatikka bye baali okusukka bye baali balina okulika bo bennyini be balina interest be baayagala okwetikka ekisukkiridde ekintu ne kibalemerera era ndowooza mwe mwava operation wealth creation naye kino ekyobulyazaamaanyi ekyokwewola ssente nga tetuzizaayo ffe bannayuganda nze sikirabye kati kubanga NRM bwe yajja mu buyinza yajja n'enkola bagiyita rural farmers scheme ng'eri mu Uganda Commercial Bank omusajja waffe baali bamuyita Mwine eyali managing director Uganda Commercial Bank neggulawo almost mu buli town council ne town board mu Uganda UCB neggulawo amatabi wonna mu Uganda abantu ne beewola ssente ne bafuna zi tractor ne bafuna zi tata naye bangi ne baziwasaamu bakazi kati njogera ng'abegguleta Masaka be nalinda biraddala ne bazikolamu birala bo ne balowooza nti gavumenti y'NRM yali ezze oba babawadde busiima I don't know naye ng'embeera y'emu era yasiŋŋaanibwa eri mu Masaka Cooperative Union n'NRM ne bwe yali Katerega yongerako nti gye twamalira nga zonna bazitadde mu bagiyitanga non-performing performing assets recovery eriyo omusajja gwe mmanyi
ayina faamu ekwata kuno ne gye nnava naye ezize yazijjaawo era naye looni ye yagenda mu eni paati naye naye ng'ono faamu nnene bali tebasobola kunyuulako ne bagamba nti owange gwe sasula so obulyazaamaanyi naye yagenda mu eni paati bazibasikamu nze simanyi gwe ngamba gwe tomumanyi olwomushana ayinza okuba yamumanyi obulyazaamaanyi ne buba mufe mukulu Kisamba najja pulezidenti bw'alambula eggwanga mu kaweefube w'okulwanyisa obwavu ndoza yali 95 n'alambula eggwanga lyonna first of all yali azze n'enkola eya restocking mu Luweero Triangle kakati aba parliament ne bagaa teri watabadde lutalo erina kubuna Uganda yonna kati mu kukigaziya mwe mwava n'entandikwa nga ya Uganda ki yonna mbudde obwo nali mukulembeze w'abavubuka mu Greater Masaka tuliko district emu gye twagendamu ne tusanga nga sente z'entandikwa omukuba assistant RDC yali atwala amasaza 2 oba constituency 2 ndezo wemanchita nga yagenda mu constituency emu n'asayininga wakakadde n'agenda mu constituency endala n'asayininga wakakadde ez'entandikwa teli supposed sente zaali zabawoje kakati yali chairman nga tuli ku mukolo ogwo twatulinawo n'omu ku minisita ng'omugenyi omukulu n'angamba yatula nti gundi ate nga waali bwino wuno ne mugasebu gwona mpa obukuumi mu semina zino zentambuza mu Greater Masaka naye ripooti neegira ki neetambula entandikwa neeba abused ate n'abalala era abaazifuna mukulu wa Sole ne mukulu Kenny Kyamuze nga banoonya akalulu ka 96 ne bagambira ddala abantu e Rubaga nti ako kasiimo muzire temuzigira ki temuzizaayo ekyo ne kifa kakati zino zembadde mu bagerako ez'abavubuka ez'abakyala tubadde Masaka nga naddala Masaka City abakyala nga balinamu ku discipline nga bazza nga abavubuka tebaddizaako ddala so ng'eyo revolving fund era babagamba nti yadde kati ez'abavubuka zaatwalibwa mu PDM naye ziri ezasiŋŋaanibwayo zijja kusigalayo mu nsawo eyo ey'abavubuka leeta ne munnaagereki abantu baffe bali selfish oba tujja bateeka mu kiki bali bwe batyo obwo obuzibu ne bubeeraawo so naffe ffennyini tulina blame tetwagala kusasula tubadde twogera ku zino eza Guru Aisha z'abadde agamba wano twali ebutambula n'Aisha ono kennyini abakulu ba Guru ne batuleetera nga kuliko lisiti y'abantu abakyala b'e Butambala ezo z'abakyala baliko ke beekoledde abakyala b'e Butambala abaali bafunye ssente ne tubabuuza bye baliwo bano e Butambala ate abakyala b'e Butambala nga tuli nabo nga tebabamanyi oluvannyuma bali ne batugamba nti ssente zaali Kampala mu banka emu ndoozi sijja gyogera obutagigira gundi nti ab'e Butambala mbu baazifunira eno nga tetubamanyi nekiba naye we naviirayo kati simanyi bwekimalina branch ya bank eyo ekyo nakyo factor era nze Katerega okuyiga sente za Guru kulumu okwo ne kunkuluma nasa n'enkuluma kuliko abantu abakola emirimu gyabwe oli yajja nanga nti wandize n'oyingira mu kibiina kyaffe ti eriyo sente za Guru kunzi kiki mukyala bakuwa obaleetera abantu nti ndeetera ono kati ne mugamba nti kyekiki kunze kyekiki nga sikiwulira nanga ate omanyi Guru ti Guru erimu sente kati ngamba buuza nti kati gwe ali mu kutunda ali mu kutunda wovulo nti gwe obiyingi Jime ye mukwano gwange omwami ye mukwano gwange omukyala mumanyi bumanya wenyweddeyo kyayi awaka anti waliwo enjawulo wakati wa kaawa ne kyayi mark my word chai mwangu naye oli bwe yali akinyinyonyola nga kirabika mu kibuga ku nkuluma ku nasa ku luwumu kuliko abakyala abeekuŋŋaanya ne beekolamu ekibiina kyabwe ne bakola batya ne bakituuma
nti ffe tuli be palabeeki ne bafuna ensimbi zaabwe luliyanga nti akikola era abaddukanya gulo babadde benkanya bagwira ddala program ku bukedde eri wiikire eriddeire every week baleeta abantu bafunye kasente kagulo ne beeyogerako nga bagenze mu maaso gweriwawo atamanyifa bya yerusalemu ekyo kyonna kimisinda kateregagenda twagenda okumaliriza ate kiri ekya banka kyogambye kitufu era simanyi oba meeting eyo Aisha gye walimu oba endala follow up gye twaddamu. By the way, it's $300 million. Wow. $300 million from World Bank. Endala gye twaddamu ku kanisa nga bazze okutraininga abakulembeze b'e Butambala we baasabira Centenary Bank eggule ettabi e Butambala era mu bigambo byange nagamba nti ffe mu mawulire kijja kukola amawulire Centenary banka y'Ekereziya kuba nasanga nga abantu b'e Butambala gye basinga okujjumbira bwenaggulawo ettabi e Butambala mu bawadi even for national integration kijja kunyuma nnyo nti Centenary Bank That's the only local national bank mu Uganda. Kumpi gye twasigaza. So currently tulina PAL. Naye ku olwo ya government. Naye ku olwo ne twetereza PAL ye yali posta bank. Ku olwo ne tuzibe twaleka tutemye empende ezizibye ebituli ng'abakyala ab'e Butambala tumaze obatraininga nga ku mulundi ogujja bagenda kufuna bwe ngende e Busoga ate nensanga nga Jinja district ye yange nga yasinga ate bo nga bali genuine singa ab'e Butambala ab'ebicupuli nga gye bali kaweefube oyo yakolebwa nnyo yali minisita Daudi Migereko naye ndowooza olw'okuba okusomesa kwali kutono n'ebyaba commission agent ab'e Butambala abakyala bafuna there are two people waliwo abakyala in Butambala then waliwo n'abakyala ab'e Butambala ovu Butambala oyinza okubeera nga oli ggulu naye ng'oli ovu Butambala oyinza kuba nga even we wish Butambala weeru ovu Butambala kakati olina okunoonyereza bano abakyala abafuna sente they could be abakyala ovu Butambala bandibadde ovu Butambala wakiri ng'agendayo ku mbaga oba mu kuziika era ab'e Butambala bandibadde bamumanyi naye president yayingiramu neggulu egenda kulongoosebwa bulungi nnyo etuuke nayogera n'omukyala Kasolo n'agamba nti waliwo negotiations mukyala ye Ruth Aisha Kasolo mukyala wa minister wa microfinance ya coordinatinga grow sector foundation. Wow. Ebyo tebinkwatako oli musajja Haji Facts. tali nga ffe ba Haji abayonka bakolera bakadongo kamu musajja ye so kyembadde ngezaako naye sebo nadde ku buli az'amaanyi yabadde example kakati ne tutuuka ku zino eza emyoga ne PDM era mu myoga mulimu very success stories naddala e Masaka very success stories omwo mukimanya kabonera mukyotera naleka batandise ne bongera sente nga bakola value addition nga mu bye baali bakola nga bongerako value addition bibe nga bisobola okufuna marketing ennungi mu Greater Masaka gye nasanga nga emivuyo ne semivuyo Butambala mu myoga era ne Jinja nayo emyoga egyo giyinamu ku bizibu yadde Jinja ate bo bali kale okusinga ab'e Butambala then tugenda ku PDM bakatandika okuba nga bazzaayo sente muri basaba mivuyo naye waliyo naye ebitambula obulungi wunzika ne PDM omuntu amala ne sente emyaka 2 era abasiraamu baali bagamba nti sente ezo zirina obuzibu kubanga za riba president bwe yasinkana bamaseeka e Masaka mu State Lodge naye president naye aba n'abawiba ab'amagezi n'agamba sente zino 6% teddayo mu finance esigala ki wali mu sako so temuli riba sente zammwe zaawo naye
oluvannyuma lw'emyaka 2 mutandika okuzza ate n'omulala agire kyafune wabaddewo yes waliwo obuzibuzibu kukusomoza kukuzaayo naye okutwala wamu kibadde kitambula bulungi obuzibu bwokka. Hold on omanyi eyabadde just one second eyabadde baseline yaffe mu kino yabadde report ya Auditor General agamba kwabo abatuuse okuzaayo si ku bonna kwabo abatuuse okuzaayo ebitundu 10 n'omusobyo bye byokka mu ggwanga lyonna ebizzizaayo si kubasuubirwa okuzaayo no kwabo abatuuse okuzaayo n'atuwa n'amawunti. Obulyaza amaanyi buli bwe twagambye we buli naye nga mukulu Kasolo bwe yali atulagidde ku myoga ntandika obbakwata era ne batandika okuzireeta ne ku PDM n'ekyo nakyo kijja kukolebwa. Gasimbagana ne bannamawulire Radio Simba. John oba ntooke wa John oba wa Aisha gw'obadde mu kalulu oziwulira beyond PDM kiri kye mbadde nkugamba ekya government performance oli akugamba nti tugenda kwewola I'll get the exact figure trillion 2 n'omusobyo onaga nti nedda nga temunnaba kwewola because that argument yajja ne mu parliament lulinga basaba supplementary budget nga financial yeggwako olinga abagamba and interesting this time it was Bahati raising it ngate yali minister bali bamukazaako nalya supplementary ngaga nti period gye tusigazza wakati w'olwaleero ne financial y'okuggwako siraba sente zino wezibeera warranted ne zibeera spent ndoza zaali wiiki oba 3 oba 4 ng'oli aga nti mutuwe supplementary kati naga naye wiiki 3 bwe tunaamala ogiyisa wano finance neegiwarantinga neeziteekayo ne muzispendinga in trillions of money mu wiiki 3 so performance in terms of nezino zetwewola kubanga nze bwe ngende wa Romshana okwewola anjagala government nemegiisa nganze kwewola wa Romshana naye olumu abeera tayina naye bw'ogenda okwewola obeera wategese nange mampoze ba PDM baba tebanabakozeza obeera wategese nga gy'ogenda okugula omutayimbwa mwetegefu omugamba nzija oluzijje wono nsibira wali ow'omutayimbwa nentoolako ez'enswa ze naalya ku olwo kubeera mbeera nina okulyako naye gavumenti ya Uganda etuuka etya okubeera nga yo yeewola nga teri ready then ne zino endala performance endala because that I found odd but also ekirala kyabadde mu Auditor General's report ekiri very interesting ye performance yaffe ku staffing. Abantu bakuba enduulu because I saw that and I thought actually Kanabi would point it out. Nakirabinga kinneewuunyisa tukuba enduulu ku healthcare. Ne tugamba nagenze mu ddwaliro omusawo taliiyo. Bano baradisi ne bakambwalira abasawo toliiwo. Staffing levels za public health care when Auditor General's report are less than 50%. Report weziri eno yokaje wakasoma waliwo ya index my performance bichi ekulaga nti eggwanga lyammwe Uganda eryange nange na mwendi ebitundu 8 mu 7 ku buli 10 izi sente zemukozesa mu health sector is foreign but wampe kati wano twetaaga nakugambye ICU ebitanda simayi bikibabireeta biri mu nankani tebikola twetaaga abantu ebitundu 63 ku buli 10 okujjuza health care kakati nemmanya nti kitegeeza nti abasawo ku 10 ku basawo 10 tuinaka 37 kakati nze lwaki mbeera nkambwalira omusawo ebutambala oba Gombe hospital oba Mpigi nti tewabaddewo nga mulina kubeera 10 muliwowo basatu. Petero ekyo kirelatinga bulungi ne Katerega byabadde ayogera adidde blame n'agisitula n'agiteeka ku bantu abantu balina oba enkola oba culture enkola y'obulyaza amanyi kitali kituufu bukulupya bwa government bakulupya nnyo
nti every government project gye baleeta bagireeta basibyemu ebyobufuzi. First of all, bwe babeera bagaba ssente ze bagaba bazigaba nga za byabufuzi, ng'olina gwe wennyini okwambala yellow t-shirt bulungi okufuna ssente ezo, nga bw'otoyambala yellow t-shirt tozifuna. Ssente za PDM myoga babadde bazigaba nga bazigabira mu ango ya bululu, atawagira yatuwase atawagira NRM tebamuwa okusaba akalulu nga tebazibawa. Aisha bangambye ng'oyogera nti wabuuziza abantu nti bamanyi ekiri mu katale kewandegeya, bamanyi kye katunda. Olakuzzeemu nti gamba Aisha nti akatale kewandegeya tukamanyiko okutunda kikalayi kya nkoko. Kyovalaba nawe Peter tomanyi nti akatale kewandegeya is that the first floor? Nze simanyi. Gyosookerako waliwo omukyala atunda original local yellow bananas. Amenvu agali local genyini. Ye mission agriculture. Atunda goka. Kati Petero kati no ekikalayi ali within. Katono nnyoko oyo Genda masa. Nagule jukira nti ekikalayi ekyo. Jukira kana bijesazawo omwe kiri ku luguudo wano wabweru. Petero tomanyi nti akatale ako kalina layers za parking 3. Ekyo mbadde sikimanyi. Kakira wanse no parking bulungi, no shopping bye shopping ze no genda. But no one knows that. KCCA should have marketed akatale ako, but they didn't. Nenze ngenzeyo konsonga. Buli poverty alleviation program jibalese, buli nteekateeka jibalese ya government okujjawo obwavu bagisibyemu politics. Okuvira ddala ku kisanja ziletero zitambuze simanyi UWIRU, UAP, ULP, abantu basinga onyiti bazimanyira kumanya myoga zize zibiddwa mu politics. Kati buli lwokisiba ng'okisibyemu ebyobufuzi. Kakati oyo auditor general badalooza government eyinza okubanja ssente nga bali mu kalulu. Bali mu kalulu banoonya kalulu basobola otya okubanja ssente. Kati akalulu kagenda okugwa n'abadde batukwatira over speeding bali bavuddewo abakwata over speeding bali bavuddewo naye ate ab'emyoga. Zino ssente za grows obadde oyogerako. Unfortunately za programu ya grow yali ya myaka nga 8 ndowooza bagirese okugiteeka mu nkola ng'esigazaako emyaka 3 nga ssente is expiring in 2017. Okitegera egenda kuggwako 2027 2027 gesigazayo omwaka gumu. Bagireeta nga y'abakyala balinamu kye bakozeemu, etandikira okuwera ku miliyoni 4 mpaka ku miliyoni 2. Katalega bamutuma okulaunchinga project y'abakyala Butambala naleeta ba movement mobilizers who can only utilize emitwalo 10 ne bomwe emitwalo 5 nga tasobola kuzikumundwala gwe bw'obima business ye temalawo emitwalo 5 nga be bantu baleese okulaunchinga zinaliyo nga balaunchinga naye tunenda nga project egenda tugasa nga bakyala bolowooza nti balinamu ka stake abasobola okuba ku kibakola tebabayise mu training bayise ba mobilizers abatusobola kufuna ssente zino miliyoni 2 gobayitidde bagiwadde omuliro bagenda zitwala era bwe bali bagitandika project y'oluberebere first of all yali regional. Tugamba Katerega yatunula Butambala yonna naleeta benare bagiwadde beyasobola okufuna bakapasite ya mitwalo 10 yokka. Ze sikugambye nti banumba baki ne abantu be bayita was present nga kapasite yaabwe nga kizibu nnyo okusanga omuntu alina kapasite ewela miliyoni 5 ku baali awo. Okitegeera nga kapasite yaabwe yali ya mitwalo 5 kubanga bwa mudaala miliyoni emu fe family si ya mukyala gundi ezo lwaki teziyambye bantu kubanga tuziteekamu ebyobufuzi. Lwaki tebasobola kuzisasula kubanga zirimu ebyobufuzi. Lwaki gavumenti yeewola ssente nga tenaba kutuukatuuka nga teri ready. Again politics n'okwagala kati zino beewozezzaaki ssente ezisinga obungi ze byafunye zino ze bakoleddeko supplementary ezisinga obungi zaddemu classified tosobola kugitaganjula kumanya kye bagenda kukola naye balina bugubugu mwezi gumu tu budgeting baze okwewola ssente in trillions of money nezigenda mu bululu. Zinayamba bityo kyovola nga tu ending up tukusasula ssente nyingi omusolo obujiji zino damu zobadde oyogerako ezisingako obungi up to the end of the defect liability period wabeerawo ebitakoleddwa but who cares. Nalaba juzi Simba bagenda kujigala temporary closing olw'ebizibu ebigirimu amazzi galiikinga gagenda mu bantu actually ago ga threatening obulamu bw'abantu naye nga defect liability period ekoze eki egweddeko. So Peter
bwe tusaasaanya ensimbi ze tusaasaanya nze mbadde kakiiko k'amasanyalaze nebuuza atunayagala ku defect rapid period buuza ani yagaba tenda he should be held responsible tenda ezazimba isimba ayago ne zalidamu 3 obachwa ezo zina chapter mu kitabo kyange eky'olugambo kye ngenda okukola era kyenyumya olwo olugambo nalunyumya kubanga neekanga katusikirize olugambo lwo nakiki naye mbadde ntunuulira mu layers zino bino byonna tubyogera gulo ani daamu naye wakati awo waliwo abantu abalina omulimu kiringanga bwe tugaa nti abaana bagudde headmaster olina otubuulira tica wa biology yakola ki nekikakati wano wenzigira RDC rolo yebeerawa okulaba nti ebintu yabakuŋŋaanya soboleke yaleeta abakyala okulaba nti bikoze Aisha naye ali mu parliament atudde njagala naye atunule rolo ye lwaki naye eganye okukola ey'okutunuulira nti essente tuzeewoze ng'eggwanga naye lwaki tezikola ne tujja kugwa ekibazo olugambo bw'omala oddukola oba n'obimanya enduulu ogikuba nze nkola lugambo nze I feel bad for parliament ndowooza ate kati nja kufuna akadde nteeka obwongo bwange kubanga nyumirwa nnyo okukola analysis z'ebyenfuna n'ebyobufuzi nja kuwaayo akadde okusoma ku ripooti ezo abantu bakubira ekifaananyi mpulira bwe nnyo for parliament kubanga parliament ebintu ebisinga obukulu byesinga obutateekako mukisa parliament eremererwa okutuulira amaanyi we yandigatadde accountability committees baziwa obudde bwenkanawa okupresentinga reports ezo. I have seen cases where the speaker says justly nemufuna olunaku lumu mugenda kwanala kati akakiiko kati kayona kubanga biba statutory dure mufuna report eyo dure mujusaba muina time emeka ne mulayinga report you have one day okujja mu parliament ne mu discussing auditor general report eyo ndabye nga basajja balwana even accessing order paper report eyo accessing order paper ejjeko bagiteeseeko. So until you have an independent parliament, which I bet that you will get mu period yen ng'olina speaker ng'ategeera kye mulina okukola temusobola kufunamu tosobola nga speaker ng'ategeera kubanga even your item accessing the order paper gye mugyogereko lutalo okitegeera okumanya ekintu ekikulu kijja abantu bakifuna obudde bakyogereko lutalo. So committee nani nakanneekanze nti ne mufuna speaker lwomukyana ng'akola atya speaker ng'akola atya tonaba kuwona ekyo sinze nkyogera tonaba kuwona mbogo tanaba kuwona mbogo tonaba kuwona mboko ate yagala kuddamu endala. I have been a speaker nga naye alaga vulnerability agandi banange mundeke I also fear for my life. You see, even one time chali ku record of our party or record of parliament nzako magalo okuletera ebizibu nga na speaker naye ate ebizibu ebisobola okumujjira out of a matter that you want to discuss. So mwewaddeyo mwenna to be subdued to a dictatorship mwewaddeyo, that's what you are. Simbagane ne banamulire nkomawo ne Yohana Kakande ne Charles Romshana ndi Haruna Kanabi, Charles Romshana, Aisha Kabanda ne Ahmed Katerega Musazi. John. Yes sir. Bobeera editor ku desk bibeera byangu auditor general bwaleeta report bwejjayi during this period ekyokuextractingamu okuflashinga ku mawulire kyekimu ku bisinga obwangu era kikwanguyiza n'abaagala graphics. Omanyi abantu bangamba bali very visual, abantu ayagala n'omukubira graph n'omukubira table n'omuwa twaga story empanvu nnyo naye mukulu kibazo tulina obuzibu ku madaala ga njawulo era ffe Katonda be yawa omukisa ne tuba exposed tulina nze okutegeeza eggwanga honestly ekisookera ddala obulyake buli bwonna abatuwa ssente bennyini balyake era bazituwa nga bamanyi zigenda kubbibwa bazituwa nga bamanyi zigenda kubbibwa. Jjukira bwe twali wano mu covid abasajja bawa IMF
ne World Bank basindika delegation nga zigenda Kenya, Uganda, sente weziri muzeetaaga, sente weziri ezokweweza okubawula, sente weziri COVID recovery. Balinga nze ntera kufuna messages ya MTN, quick loan, school loan. Sina kusaba sinigala school loan. Lwaki mpeza message day and night. Actually njagala nange ku raising a complaint wa Nyombi Tembo nga tonna tuteekako kiyinja mu bulago nga radio stations ne amawulire. Control the telcos. Obeera oli awo wakaweereza ka mobile money ka mitwalo 3 ew'omuntu ne bakuweereza gweno weetaaga school fees loan. Kitegeeza nti balina ensimbi batandikira ku 10,000. School fees loan ya 10,000 zonna. Kati wa qualifying dasatu. amawanga ago agalina sente eziri idle batukaka okutwala bakaka gavumenti zaffe okulya amabanja ge bateetaaga ge bateetegekedde ge bamanyi nti tebajja gasasula kubanga eyo yengeri bafunamu sente n'okutukontrol. John starting point gwe omusajja semaka ne baga nti wali lw'omushana nti oba kanaabi nti ewakanaabi wali nti waliwo amatooke mugende mugeewole ne gooteetaaga n'ogajjayo. agala n'agamba kati omukulembeze wa Uganda first of all agala n'agamba nti first of all eriyo komera ne bagenda okuntwalamu nga sasudde kya baligenda ebbanja lya myaka 40 ndi bankyaliwo kya muleete nga naye talina idea. One time twakuba finance oyogere ku finance, one time finance era ndo kyakikola ngewa report ku parliament status report ey'amabanja gonna getulina banja kubanja ne status yalyo. One time twakuba list eyo nga tulina nga Uganda mu kaseera ako yalina abanja 240 loans nga bakolaga ne status agasasuddwako agatanasasulwako awali implementation awatali implementation BMP bagayavu all that information is available nga wewe nezotawulirangako time netuuka president n'agamba tekyali kwewola kujja kwanga tateko mukono naye even then ate yasaba bakyewola up to now kubanga bali abaagala okuwa sente bali they even rob you to borrow kakati ate ne tujja kuba nga tulina ensi ena gavumenti eri incompetent. Kati ngena kusejja yokubiri obukuusa nawe n'obukkiriza kati ngena kusejja yokubiri obukuusa n'obukkiriza nti president yagamba muleke kakanda akutule njagala yedda kyali okwewola okujjawo nga nzikiriza ani asaba. It is cabinet that comes to parliament n'esaba yeewole. He is the chairman of cabinet. Eriyo looni esobola okujja nga president ategedde yagamba ennaku zino ye yalina ozisayininga yagamba nti alina ozisayininga kuba kali kitegeeza nti anybody could borrow and the community government of Uganda. Ekyokubiri nekijja kiba nti olina gavumenti eri incompetent nti babafaayo bali mwogera ku bantu bana bawansi ennyo. New Vision sometime back yakuba story gye ndowooza nti ejja ku raisinga hell. Sawe mu Uganda yonna complaining nga minister in charge of that sector ya microfinance nga yafuna 4 billion hauna kasoro 4 billion nazigabira bu group bwewo. I mean munsi ziri civilized and democratic. Charity begins at home. It is essential motion mu parliament. Mr. Kakande, charity begins at home. Boyagala abechotera bayuyenga tebe bavamu omwana minister. Omanye waffe bagamanga bakivunulanga mbu charity begins at home omugabite yeseera. No yeseera abawantondo. Sema mwacha recommend kasolo. Ninebizibu byange naye nebwekyo. Why was told endala nga ensimbi z'abasomesa management for the sako chichazi sako
omukulu yagenda n'alonchinga a certain teachers union saako eyewaabwe eyo omu director ng'akola mu microfinance micro support center omulala omukyala nga teacher aveeyo mu Western Uganda ne babawa I think they got 7 billion oba igigi yagezaako kubakwata n'akwata omuwala n'akwata ki ne bagamba nti biki byoliko gwe actually ne bagezaako n'okuyinterdictinga the head of micro support center era mu bbanga lya wiiki nga 3 emisango ne bagivaako buli omu nadda mu kifo kye era nga bw'owulira omusango guno ssebo omusajja omukazi baamuwa kalikoda president nti yawa head of an agency kalicoding agenda recording ababaka ba parliament nga basaba enguzi n'agenda nakalikodinga n'akamutwalira n'abawuliriza n'emisango bagibagjeeko yesisi mujolina mateeka ate obujulizi obwenkunala bwe bubula ate bubula president abulina era ne bawangula ne bakoma mu parliament clean win kakati bw'obanga olina gavumenti y'ekikeekyo bajja kumwekangira this time now we increase the price bwezibanga zibadde billion 2 ziba billion 4 kakati ne tuba ne problem eyo ekirala mukulu kibazo enkola ya bulijjo yandigambye nti saako savings the word is savings savings and credit nandiwuza nti enkola yansoose nti abantu bano bamemba balina kusooka kusavinga mukulu kibazo sirowooza nti oyinza mugenda mu banka mutasavinga sente mutalina akawunti nobagamba nti njagala looni ne bagikuwa ono akuweereza ku simu olinako ono anti alaba mobile money transactions enkola nagamba nti ono alinawooko naye bw'obanga starting point Aisha aliku 3 nze sisuka 5 kati bw'abanga agamba nti jangu nga bw'oli tolina musingo nkuwole obviously omuntu atasavinga ako miliyoni emu omukazi abadde alina omutwalo munju bw'omuwa miliyoni omwana tajja kusasula kiriya kati John oli yatugamba mu ngeri yakubalaata naga nti owa omukyalo ono akakadde yes ng'omwami we ali ku mweso ewandege yasirwa omushana oba ali mu betting ali mu kiyumba kya betting kati omwami n'amanya omukyala yafunye akakadde yes omwami n'agamba nti mpaaka we 10 yes Arsenal egenda kusamba Southampton bwenteeka ku ono yes nyinza okufuna miliyoni 3 ziwera nyinza okufunawo emitwalo 5 n'enkomyawo oyo omwami n'asabako ezo n'omukyala omwana adda ku ssomero baasa yagambye abatannasasulako tebadda naye omuwadde ki akakadde omusuubira ku setting up mudaala oba kusasula fees za mwana tebisoboka actually principle yandibadde nti abantu basavinge nga tubaze kiri proven nti saaka eno erina abantu abali progressive abali already basavinga sente then mubateekemu oyo yazikozesezza obubi ate asimbye ennyaanya nezibala nezidiba zonna nezibulako akatale nezimuvundako kati oyo muvunaana kati oyo naye gyali ng'ennyaanya yazisimba nezituuka ku mudibo oba omusana ne gwaka nnyo zonna nezibikozi kibaawo kyovula nti system yalina okuba nga egobere kino mpaka ku katale ne bwompa buwi sente oba ompadde wano wetwogerera waliwo omwami yagaa nti alima kasooli eka 8 naye yawalizibwa okumugabira ab'ekyalo nga bamutondola ono yamulima fe twamusuubula ng'ali ku low price netumusuubula mungi tulina bbeeyi ekoleki erinyemu netumusitowa obuuka ne bumulyantimanyi gyeraga mukayanira bwere konare baali wano atubuulira amazima manyi oba yali mu PDM bamu tewalima entangawuzi ne batuuka ku katale bagamba ki
tizino zoleese tezikaawa zino zoleese ttaka gye walirimamu tetuzigula tugula ttaka limyufu nenzijja eri gye nazirima bikyagwe nezitwala ebutambali nezifa neziggwa so gasimbagano ne bannamuakaplaning gyekateeka mpaka gye kafulumira Charles Romchana but also mbadde ndowooza sente za sako munantereza tuziwa sako yennyini sako neemanya nti memba waffe Kibazo asobola kukozesa 5 oba 6 yes Kibazo si yeye naye si PDM PDM is person holder eza PDM baziwa muntu go baziwadde Kaloli za household za maka kakati ai pose the raja issue yabadde ku budget Auditor General's report vis-a-vis performance yes but nga sinagenda ku ekyo nali Bugangara secondary school naye nga bwenva wala almost 40 kilometers kati nga waliwo wembeera Mugenzi Kalulu n'omukyala nawe yafa kati ngenda okulaba ng'enkoko gyensaze nkugitema ebifi nga yagyetemera omusajja ejja n'agitema n'abala ebifi ate n'abisibamu akaayi ate nga n'omukyala naye waali because omukyala ate si yafumba yawanze efumbe kati nembala household nga bwe tuli abagenda okulya nga tusinga ebifi obungi Nigga, so who is the right casualty mu budget eno? naye yesibyeko ekiky ekyayi nema like casualty mu budget eno yenze agenda okuva kake nakola ninga nenoonya obunyanya mu lusuku ewabeerayo obunyanya nembuteekamu kati saateekamu mazzi babuyita malaya saateekamu mazzi yo enkoko negeneratinga supu kati ntandika okuwuuta supu obunyanya obwo round 1 round 2 round 3 round 4 bwe namala nindyoka nteekamu ki supu ninteekamu amazzi genfumba kakati omukyala ajja kawulolo gano amazzi gagalusi so there was kwaro ebifimu ebiri accountability is proper nemawe enkoko yaabwe n'oluzi lwabwe and indeed nze yafuuka casualty kakati ya budget ya Uganda era gwe tewafuna kifi asafuna kifi question eri nali enkoko so kati kanabi Romshana yali enkoko yali enkoko supu omuzito kakati ya budget ya Uganda initially accountant general auditor general say akahoza if you remember akava mu CA first quarter bwofuna first quarter ngoyina okugikolera accountability basobola okuwa second quarter you remember that time kakati kyabalemereranga I think it was during the time of Sam Kutesa mu finance or where but kyemanye that idea y'okukyusa etteeka eyo yeva mukulu Sam Kutesa kakati nga warrant eyokusasula eyokukkiriza sente nga basayininga ya budget yonna it was no longer quarter nga bwofuna sente ngoyukirizibwa okuspendinga ez'omwaka gwonna now the second issue naye kati baddayo spending mu quarter release ejja pa quarter but you see there is no condition ntokola accountability then walifuneko second another quarter. Now the second element yali nti auditor general suwa president auditor general wa parliament because parliament yali eweereddwa obuyinza okuyisa sente okubuuza ebibuuzo ebyo yekuwa sente eyinza obutazikuwa eyinza okugaana etc kakati parliament ekyaliwo do you still have that parliament nowinza babujjawo sebo ati kyekugamba teriiwo so parliament sebo Romshana wano parliament yakutteko ku budget netambuza nega zino muzongera abasawo zino muzongera abalwali naga nti kuyanyoko nabona bakirowoozaako tebasobola kudda so independence mukola mutya budget nga constitutional role yammwe omusajja n'akumona bavuma the element omugaso gwa budget it's called the fiscal policy. There are two policies. One is the fiscal policy
eyokubiri is the monetary policy. Kati ogwo mulimo gwayo gwa kukuyamba kutambuza economy. That's why they say budget discipline. In budget discipline kitegeeza ow'amaanyi nnyo to restrain self. Kanchiteeka ntya mu Luganda? Okwefuga. Olya yabala enkoko n'azisibamu akaayi. Nti ekigendererwa kye kyali nti ffenna tulye ku nkoko. Therefore talina kwewa ebifo bina. Kati werabayo kanaabi ng'ali ku nkoko, enkoko enkulu yiye. Ate ekyokubiri yagaba ebifo ate n'asooka n'alya n'omugongo gwagala n'ebisaami mbyagala n'ekiwawaatiro nkyagala. Now we have a crisis. Bangabirako bugabiri. Ekyo nakyo twetaaga media kitunule mutalabe. Audit report. So who can this budget, budget esobola to restrain State House? Esobola restraining a parliament, because in the parliament, by the word it's parliament eno bwebanga ekkirizibwa okwewa sente zonna zeyagala bwezeewa ono asobola okugitunulira mu restraining. And what I'm saying about the discipline, nekijja mu kintu ky'okwewola ewaffe gye tuve ekigezi kandi buli mubaka wa parliament alina okubeera n'assisted n'abakozi babiri. Ffe ewaffe gye tuve ekigezi ate baba owandika mu bagabana nabo omusaala kituufu ebyo bya bulimba. Ewaffe waliwo n'omuloodi omu gwe baagamba nti yagabananga omusaala n'omuyambi we ekigezi family. Just one information. Ogambye nti parliament yewa. There's a conspiracy between the president and the parliament to give MPs money. No, the president passes parliament. No, twachiisa musiye parliament yewe zonna zekola ki zeyagala so that executive eremo okugivuga. Naye mugisiba, there is a provision in constitution nti anything that increases the cost of government Chivamu executive. Bakabirete. 153. Article 153. Please. Nakatono kya bafuna bakozesa obuyinza bwabwe kati byafa tubiveeko. But the emukyalo kati waffe gyenva kigezi family olaba nti ekula success yayo either okusigaza ettaka lyeyina nga teritunze oba okugula erya neighbor n'ogaziwa okugera n'ogula awalala gyogenze n'okola n'ojja n'ogula oba n'ogula ki n'ogula awalala. Kati constituency number mwogola west yanifa kawe yamwe yabakiga anti egamba ngambi nkulaze success kakati kyotasobola kukola nga nannyinimu kwe kukwata ekyapa ky'ettaka n'okitwala ku bbaala. You get eyo family eyo mutandika kugisabira naye kati okituse ku bbaala okituse ku bbaala nga kyoyagala nyama. You see the whole thing you are looking at is meat kulya nyama then omante eyo family ewedde ndidi zikoze ziweddewo. So eno loan gyogenda okwewola bwe ogenda kwewola loan ya Land Cruisers ogule VX ogule Mercedes Benz for ceremony abakulu okutambuliramu mu ceremony ogule ensimbi zobadde oyogerako. So omanyante eyo eryo gwanga is in trouble. That's where we are is nti tetutunuulira future tutunuulira for future abalijja tubalirako tutya tetutunuulira tukoze tutya abalijja babeewo. It is how do I use the name of the future to steal. Mukulu kibazo it is true loans ezimumba zitunda. That's factually correct. Kakati bwalaba nga loan bagiyisa speed manya waliwo yagifunyako commission. Oyaleta project wano ate n'aginoonyeza ne funding ng'eye is 10% and they are lawyers ate mikwano gwa kibazo naye which the advantage nti kofi waabe mulungi gye bamunywera mubeera kati abo kibazo n'ekitaka kunoonyerezaako kuba abo mwatu yama n'abitunuulira naye kirungi ekizibu ntafuna stress ate ye bwafuna oba abafuna stress yemwongerako weight simanyi but ye problem ya loans ezo ndalese omushana ndiriddeko emmere alese bwolaba loaning edduka mangu nnyo noonya ani agenda okugiriirako
it's not about the project actually ebimu mu byaleetera mukyalo ebizibu bwe mbadde mutuninda bya land YGG wawo banka wano yasalawo negandi bino ebyokukuŋŋaanya obusente bw'abaayisha musimanyi deposit simanyi biki mbikoye nkoye retail ti nzinje kusuubuza abanene nagenza okulaba nga ssentebe waayo ali mukusaininga looni na government ya Uganda nga banki eyo yagaa nti nze retail kabulangane njagala kuwola kati tetukyagenda wala twewola wano ku banki ennene eziriwa kati nagenza okulaba asayininga konze yeninga ono asayininga luli yali eno era nadembuuza bamuzizzaako nti yali eno kati ali eno yasayiningira ono kakati so olwakadde lemi okunoonyereza agenda anoonyereze ku loan ezijja eza Islamic finance olwakadde let me end with this statement mukulu kibazo mukulu kana Biblia yaffe etugamba amazima gali kufuula ow'eddembe kakati tulina okukitunulamu n'aka-amendment kano kkiriza obulimba obuli armed buno obulimba bulina emundu osigaze emirembe so bagamba nti PDM eya miliyoni emu mu family president gye yalambudde yagizimbemu ekizimbe Kampala Road gwe kikirize